Tukyakuyita era kati baby nyabo. Era kubanga era mujja kuwulira bange nga mpita baby Gloria. Oba baby nawe mugambe byasigalawo. Owulira otya amasanyu nga gakutta bannange? Era ndi musanyufu nnyo. It's been a long time coming. It's a blessing from God. Era buli omu kyeyandiyagadde era buli omu kimusabira akifune. Yafukamidde bambi on one knee n'aŋŋamba mbere could I be his wife? Because the emotions are many. I literally told him on our way to the airport, babe, what did you actually say? I forgot it. Now he's like, you don't remember. Now he's oh, that was so sweet. I want to link up bukabi. Koze kinene nnyo okubeera nga brand yange koze nnyo ate n'atandika ne mami ate we yakoma obwekiti mami akyaliwo naye twin has done to meet a twin. So meet a twin. Hey, meet a twin? Yeah. Twin. Jonas and meet a twin. Yeah, twin wange. He has done a lot for my brand, to be honest. So kocha omutwaga nti ajidde deals zange. In fact, they ajidde deals ze. What? Ayinamu kasente. Dibulungi nze. Dibulungi. Sijja kwogerako abajagamba neeraga naye I don't know, twin ayinza okuba maybe abangambe nti anti oba talina oba mwana waani oba Ssibeer naye obanga ku muntu alina omutima oguli rich. Ku proposal wakkiriza yakwaddeyo kalabo ki omanyi batera okaba okulaba? Yampadde vacation, that's number one, because the whole thing was an engagement vacation. And then of course yampadde the ring. Eri mu mmeka eyo? Eri mu mmeka? Stone temugiraba? Stone temugiraba? Kati aba stones mwemma bajja tugamba. Jonaffe okyamulinze paka oba ye tewali mulindidde ddala era n'obukenke bwaliko okuntwala ku proposal naki ayina sooka ntwale mu church ne ku proposal by the way tonnabeerako naye nedda. Of course, like we've been intimate, like, oh baby chi naye to go that far ne ku trip yatupangisiriza a bungalow of me and Jolly. It was me and Jolly. He had his own place. Everything was set because he knows the kind of woman that I am. I tell you, my biggest fear. I feel like if I want even to be my biggest fear would be to do anything before marriage, and he has kept that. Because naye mulokole. Embaga yajji tusooka naki kwanjula mbaga. Chiche tugendo soka nacho. Tekigenda soka baga because ne proposal tetwabagambi. Gloria talina gwe yali ayagaddeko, teri yali akwanye Gloria n'amutwala out. Jonas yekka ye yakwana Gloria n'amukkiriza n'amutwala out n'awangula omutima gwe. Ekintu ekyo kituufu Jonas yasoose. Era nebaza Mukama for real. Nebaza Mukama because okubeera nga mpulidde mu limelight ekintu ky'okubeera okufuna a good husband kyali kitiisa nnyo. How will I know people's motives? How will I know people's intentions? Naye Mukama yandeetera omuntu from even when I was not like this in my prime. And we got to know each other. We're in the same line of things. He supports me. He puts me first. He prioritizes me. He's a hard worker. He's a believer. Bintu bingi nnyo. So nebaza Mukama that tomera sadda wano neeri. I know it's about tebagala bakyagala okutomera naye ate it's something to thank God for that sazunga wangi to find out ono ye mutuufu oli si ye mutuufu. So I thank God that namusangirawo pa nesigala ku ekyo.